That's what we are looking at. Nze siri ku card yonna, but people power bwe bempadde card. It is very okay. Nkyongerako bwongezi. Actually, nze njagala njongereko. Nze sagala people power kunnyongerako kintu kyonna. Njagala ye nnyongereko. Manya nze njongereko because nze na audience. Yes. I have audience. Katongole is not just palapase buno buzze. Yansiba nkigamba abantu nti bantu bonna abasinga okwagala Museveni ye Bobi Wine. Lwaki juzi wano yali ebusaba yagamba ni Museveni wali kyali wange. Uzalaki yali kyaliwo. Kakalam Times kwoli yonna gyensiza okubatenga otulaba sako n'otugoberera kukubiriza okusubscribinga n'ekubiriza okusharinga n'ekubiriza okukola kyonna ekisobola okwatenga kibunyisa enjiri ya Kakalam Times mu buli mbeera. Nze Kakalam the answer ndi wanogeza kupatenga tukwasaganya ensonga bwe zino okupatenga zitambula. Olwaleero tukisuusizaamuuko wendaba ng'omuntu weeka nze omutima gunkubira ne njagala okumanya oweeka yasuza atya, oweeka yalidde atya, oweeka atambula atya. Ensonga za Bbale, bannakayunga ne banna Central mwenna kino ensonga zaffe zigyemu eza Western. Gwe nina ye Katongole omutongole. Nsanyusa okulabako ssebo. Kale ssebo naye nsanyusa okulabako ssebo. Kiki ekitambula side eno? Ekitambula side eno ya Kalulu era nga constituency etuwuba. Ndaba amasimu gafuuse abasimu twasambye omupiira wa Buyinja twakoze bwe tuti twayambye eddwaliro lya Gundi. Ki ekiri mu nkambi kati? Kati gwe kyolina omumanya abantu bamanyi ekiri ku ground era bamanyi gwe balina okulonda. Tebayinza kukola nsobi yonna this time olw'ensonga nti nno abaddeyo bakima bulungi nnyo nti ye tabayambye era ne ku ground taliiko. Baagala muvubuka mupya, baagala muvubuka muto, baagala omuntu akuze nabo abadde ku kitundu gwe bamanyi omwana owookwo enzaalwa y'okwo atagenda beerabira agenda okuba nga abakolera kubanga nze ebyange saagala nnyo bibakuba nnyo kuba already babimanyi emyaka gye mbadde mu radio gye mbadde mu TV byenkoze mbikoze byenjogedde byonna mbyogedde maze emyaka 10 mbasaba Akalulu so bakimanyi nti ddala kati yesaawa Katongole naye kuba lulina balinga bangamba ndi kato myaka 29 simanya 28 kalo kana kato kana tukasindikawa niba kakati balina nkaddiwe empeze emyaka 10 kitegeeza parliament eyingika ng'oli muto waliwo abagiyingira nga bato bakatulaba bazaake waliwo abagiyingira nga bato era bo ne babalaba mu mulamu era ne babayamba ne Bobi Wine si mukulu ennyo era naye muto myaka 10 gye gimu n'egyange so olabira ddala nga ekiriwo kyonna ndowooza abo bannabbaale baakirabye kekana akaseera akatuufu Katongole walina oyingirira mu palamenti kubanga bankuzizza bantendese bantaddemu buli kimu kyonna ekyabwe balaba nga yessaawa ngene mu palamenti mbakiikirira ebituufu ate era mbaleete bye balina ofuna. Katongole njagala nkiikirire abantu b'e Kayunga nze nkulidde Kayunga mmanyi ebiruma bannakayunga simanyi bana ebikuluma tunuulira oluguudo lw'Ebbaale Kayunga nga ku poliisi ku district kirira paka eri eggaliraaya ekikuluma kye kinnuma enfuufu eyo naawe ekunyigiriza kati mu ssaza lyaffe tewali yali aleese ekigambo kye bayita operation tukoye enfuufu nze nakitandika olw'ensonga nti emyaka gyonna emyaka 10 gye mmaze nga njagala Akalulu y'eŋŋombo yange ndudde nga kinnuma ng'oluguudo olwaki terukola ki teruyiibwa kolansi kubanga entandikwa y'enkomerero y'obwavu bwaffe eri ku luguudo era omubaka yenna yeesimbyewo ewaffe eyo yenna ayagala obwemupi kubanga bonna betwesimbye nabo bonna n'ebyoluguudo tebabitegeera tebabyogera nako kubanga tebamanyi makulu gakirimu nti senga tunaaba tufunye kolansi oyo kitegeeza ki first of all tujja kukendeeza obubenje obuli ku kkubo eryo ekyokubiri tujja kuba tuwonye enfuufu ng'enfuufu yennyini yazini nfuufu tujja kuba tugiwonye kubanga nayo si nnungi lwaza ssenyiga ebinnya bibeera mu luguudo olwo aba ne baba nga tebakyaswana kutambula bulungi wenyogerera essaawa eno waliwo ekifo kye bayita Kanda ng'onaatera otuuka e Galiraaya ekifo ekyo amazzi gaasala mu Kanda so oluguudo nalumba dde abayunula nenjogera nabo ne baŋŋamba nti balina amazzi gakakkane balyoke bakole ki bakolewo batindirewo bulungi so kati ekyo nakyo nkiriko nnyo naye nga the issue is 2019 nali already nagenda mu palamenti bwe natongoza ekya operation tukoye enfuufu nentwala ekiwandiiko mu palamenti nendaba sipiika nenga mubuuza lwaki oluguudo lwaffe olw'Ebbaale teruteekebwa mu budget nalwo ne baluyiwa kolansi sipiika naŋŋamba ti Katongole genda ofune omubaka gwe muyinza okukwatagana naye nanoonya omubaka owaffe nga si byaliko nengenda nendaba lugoloobi nambulira kye tulina okukola ekiwandiiko kyaffe ne kituukayo okitegeera era oluguudo lwaffe 2019 baluteeka muki mu budget omala oluteeka mu budget ne balusketchinga n'odusketchinga by the way
luina sketch nga bwe lulina okufaanana okitegeera so map yalo weeri era nange nagirabako ngimanyi so ekyo kitegeeza nti step emu esooka nakola ki nagituukako nga sirina mu palamenti kati step eyokubiri ebadde erina okukolebwa omwaka guno yakuba nti omubaka ye ngaaliyo ate ekyo kyali kiki okulaba nti alumba lugoloobi owa budgetary committee ateeka oluguudo lwaffe muki budget ate ne lugoloobi ali mu Kayunga era ye lugoloobi olw'okuba nti tulina omubaka omunafu ye oluguudo lw'okuva e Kayunga paka Busaana bali mu Dduyi wa kolansi yes gendayo saawa zino ojja kutegeera kyenjogerako baluyiwako kolansi lugende lukwatagana n'ekidyeri lugende paka ku Busoga batandikidde wano Kayunga baluyiwe paka Kamuli Busoga so ekyo kitegeeza ki tetulina mubaka ensonga enkulu esobola okujja abantu baffe mu bwavu okitegeera ng'oluguudo nti abantu singa oluguudo tulufuna olwo ojja kwesala kasooli alinnya ebintu byamaguzi byonna bye tulima eyo bijja kulinnya ebbeeyi byennyanja kasooli muwogo lumonde ebiki n'ebikajjo kati bibyo bisalako abantu ate awo nawo ku bikajjo nzija so ojja kwesanga nti nno singa oluguudo luno luba lukoleddwa mu butuufu enkulaakulana ejjabeerayo petrol station ez'akabi zijja kujja factories ez'akabi zijja kujja kugamba omuntu ategeera value y'oluguudo nga wasomako okimanyi noba tewasomako oba otegeera kyenjogerako nti buli kirungi kyonna kisobola okutuukako abasawo abalungi abasomesa abalungi amasomero gaffe gajja ku improvinga amalwaliro gajja ku improvinga amazzi amalungi tujja gafuna kuganze Katongole nze kayina ensonga ey'omuggundu enkulu ng'oggyeko bano abeetadde-taddeko obunnya nga tebalina na miramwa oli yeeyita simanya zaake simanya bino yeeyita suubi simanya yeeyita simanya nze sanyu actually olaba obuntuntu bwe beekookeddeko nga just banoonya kuwuddiisa bantu okubalimbalimba naye nga tebalina nsonga ampuliriza nandaba tuli mu ki ekiri mu nkambi y'Ebbaale esitangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga waliyo omubaka aliyo wabula mu kaseera kano asuubira okugenda era n'amaanyi abantu gwe bayinza okuba ate ng'oba oli abentera okwogerako nawe gwe basimbyeko ye Katongole muyimbi ate munnamawulire omugundiivu abadde w'ebbanga onaatera okwitinga di radio nsonyi okikubuuza like that direct sinnaba kugivaamu okujjako okugamba nti no bwe mba nyingidde parliament ate mba nina kuzimba yange kyekiddako yes so kyenjagala nti singa nyingidde parliament nzimbe eyange ne media house like a serious media house nga mulaba nti Peter Sematimba bwazze akikola nga mulaba abantu bakikola nga Katonda mwakikola so it's the next step because I need to open a door for the youngsters like you namwe mujje kubanze radio njibaddemu njikozeemu njimanyi tewakyali kipya kyonnimba mu radio TV njikozeemu njimanyi yonna buli kimu nkimanyi yes I've created things that have been there and they will live to be talked about so I've done everything if someone has been there for 20 years then I mean, what does it mean? This year I'm celebrating 20 years in the media. So meaning I've done all these things. So it's high time right now of opening up for the young talent to also come up. I'm working very hard okulaba nti ne bana abaana bapa abajja ba Smith bana abato balwako kasajja kakulu. So nabo bakole ki? Bafune omwaka. Yeah, baso kubanga bafuna ebintu nga bino nabo baberenga be baliko kufa ati tugende naffe ku level endala. Ate nange ngenda kubanga ndi mupya mu parliament kati ate nga ndi muto mu parliament ate Katongole okitegeera kubanga ate twagala tugende nayo muliro gwakireyo kubanga nze Katongole togenda kunsubira genda mu parliament in such a house osubire Katongole okusiika era ojja kuwulira nga Katongole erina kyenkoze akavuyo akalala ke ngenda okukola mbeereyo nga bagamba naye Katongole yayogedde kino Katongole yalwanye ne kino Katongole yagambye bwati ebyo ojja biwulira kyonna olwanira Munnakayunga kyonna njagala Baale this time njagala efuneyo omuntu nga bulaba Nantaba bwali nti Nantaba ayogera ensi neekaagalaga wewe Kayunga okitegeera nakati ayogera kati bwe tunaagattako omulalu omulala Katongole ojja kuwulira kakati nze ngenda kweyita mulalu ku luno kakati katisoke katuyimireko ko kugundi ku biti kwennyini nyini kwokola ani gwolaba nti akuddiridde awo goga nti ono ku biti nkyaliyo nkyakolayo and nja kusigala nga nkyakola niwe nabanfusa omubaka ogenda kola nga we tulaba Sewanyana nga bulaba akyakolayo akyali media nja kusigala nga ndi media kugamba plan yange yakubeera with my own media house so by the moment that I'm in parliament nenkola media house yange then I will be quitting to concentrate on my own you understand but as now nkyaliyoko emyaka gino emitonotono kakati ensonga endala gye ngenda okubuuzaako Katongole parliament eyingirikika muntu nga mufumbo kino katukimalirize
ogenza otya mu parliament ng'oli bwa Namunigina songa naye onkulu eruma bannakayunga eringa luguudo no nze siri bwa Namunigina nze n'omukyala omukyala oli bwe twakita n'enkiwamu akabanga nenfuna omukyala omulala omulungi ennyo so saagala nnyo mmussa nnyo mu mawulire mmussaako nnyo kamera kubanga mujja kunnemesa akalulu mujja tandika okwogera bino okwogera biri mujja nagamba nti aleka yamubbye kamiliyoni oba yamubbye waani okitegeera so kansooke maliriza akalulu kange munaamutegeera naye nga ye waali era constituency bwebe munsabye okumulabako bajja sobola omulabako era waali era ndi naye oli muyimbi oli mu industry oli media personality okwataganye n'abantu nga ba Bobi Wine abalina movement ya people power ebbala ogendedde ku kadi kinawulirayo abagamba mbu bali ku kadi bagendedde ku kisinde kya people power gwe twandisuubidde nti gwakuze n'ono gwe yandigendeddeko bakusoonya busoonya oba wasalawo noga akangenera kino ekirala people power eyinamu abantu bangi ab'enjawulo ekisookera ddala ina president nannyini kyo nebeera mbameera okumpi nebeerako n'aba NEC executive nebeerako ba coordinators nebeerako ba members nebeerako ne bapalapase oba kitegeera omanyi bapalapase abeefuula mbu bo be bagirimu naye ng'ate si tebali banoonya mbyabwe kati nze Katongole nja kugamba nti no people power ndi mu musaayi naye saagala nnyo kubeera nnyo ku front than bakama banga abakikola ki abakikulembera yes because nze neerinnya nange okitegeera so kyenjagala ekisinga okubeera ekikulu nti singa people power evayo naye bange mpadde card that is very good because I'm part of them I can't deny that kubanga ebigendererwa byabwe kwe kubeera n'enkyukakyuka nange enkyukakyuka gye njagala y'ebbaali na mu Uganda yonna twetaaga enkyukakyuka omanya ayagala President Museveni yamugamba nti nno tukyuseemu omulamu ogendererwa kitula bayize Museveni alayika yatukoowadda nnyo naye buno obusajja obumwetoolodde buno wuliriza oli oyo omusajja yakoowadde Uganda eno naye abamwetoolodde be bakola ki be bamulemesa okuba nga asigala akyaliwo kyova olaba fe abamwagala ennyo tumugamba gendererwa kitula okole ki owummula era nsiiba nkigamba abantu nti mu bantu bonna abasinga okwagala Museveni ye Bobi Wine lwaki juzi wano yali ebusaba teyagamba nti Museveni wali kyali wange uza lwaki yali kyaliwe oba okitegeera kyejogerako yes fena the point is fena tumanyi nti Museveni alina byakozeeko tubeere bamazima omanyi waliwo okubeera nga owakanya naye ate neweefuula mbu ate oli muzibe ate tetaaga twefuule bamuzibe kibula nti waliwo Museveni oli eyajja eyasooka kitegeeza Museveni oli eyasooka yali mulungi alina bye yakola naye ate ow'ekisaawa eno ayonoonese kyekyo Bobi kye yagamba nti bw'okwata oli eyasooka gwe yali ayagala noono aliko kati n'obateeka mulingi beekola ki beekuba ebikonde so kati kyekyo kye tuliko twagala Museveni awummule bulungi nga tubeere ne successful transition of power you understand so it's what we are looking at nze siri ku kaadi yonna but people power bwe bempadde kaadi it is very okay nkyongerako bwongezi actually nze njagala ngyongereko nze saagala people power kunnyongerako kintu kyonna njagala ye nnyongereko manya nze njongereko because nze nna audience I have audience Katongole is not just palapase buno obuze kati waliwo n'obuze waffe bwefudde mbu bwa people power nnyo bumanyo bwa Bobi Wine nze ndi wa people power lololo budduka emisinde tamanyi Bobi Wine yali tabeerangako mu byabufuzi tabeerangako wa LC wabula abuukidde obubukiza ekintu era kibula nti ekyo njagala kigamba abanneeke beegendereza abantu be bawa kaadi bajja kuwa omuntu nga bamuwa kaadi olw'okuba yeetaddeko birangi naye nga mu butuufu mu mutima omuntu oyo si wa kintu ekyo ye ayagala kuyitirako buyitizi atuuke mu parliament amale ate abeekyukize kubanga jjukira aba agenda ku independent omuntu bw'aba ku independent atuuka bulungi mu parliament n'atuukayo n'agamba nze siri wammwe nze ndi independent temuŋŋamba bintu byammwe oba kitegeera so balina okwegendereza ennyo okulaba nti abantu be baba basunsudde beba abali mu kintu ekyo abakyagala abalwanye nakyo because nze tujja kukeera ku makya kulaba Katongole ng'agenza alye ssente z'ekibi waliwo endabeko ewa Brian White waliwo endabeko ne kusaasira mbu ngenze omusaba ssente antwale wa president waliwo endabeko wa Bebe Cool ng'omanyi emyaka gye mbalabidde olowooza simanyi gye bali olowooza State House sigimanyi simanyi bemmanyi bali mu State House mikwano gyange tegyebaliiyo nandibadde nagenda dda nange nensabiriza obusente ate bandibadde babumpa bungi nnyo
naye yo si ye katongole. Oyo si ye katongole. Nze siyagala kukola linnya bwentyo. Abantu kitegeeza you have a corrupt life. Like someone kati nga gundi ali mukabo ono big eye. Mbesente enyumba ya milioni 6 nawayo milioni 5 bya kisiru tumbava ni gonyumize ebyo nawe.